akwaniriza nnyo ku Babi Television Uganda. Nnaabagereka Sylvia Nagginda mukyala wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II abadde tavangayo kubaako kyayogera ku nsonga egenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala n'okusingira ddala mu Buganda. Era okuviira ddala Ssaabasajja Kabaka we yalwala tannaba kubanga oba tavangayo kwogera nsonga yonna ekwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, naye nga kyaddaaki ne Kabaka we yawambibwa abadde tannaba kubaako nakyayogera ku nsonga eyo. Era olunaku olwaleero yavuddeyo n'ategeeza nga abantu abali ku mitimbagano egy'enjawulo ababanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II we bayogera ebigambo ebyeraliikiriza oba ebimalamu omuntu essuubi n'amaanyi mu ngeri emu oba endala. Kyesitegeera ki oba bantu ki be yabadde ategeeza nti okwogera ebigambo ebimalamu amaanyi olw'ensonga nti abataka nabo bennyini tebakkirizibwa kubanga balaba Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Era nga buli akatambi ke ngenda okubanga nkuwa nsabye okawulirize bulungi nnyo era okekkaanya bulungi nnyo ku bigambo bya Nnaabagereka wa Buganda Sylvia Nagginda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Kansooke nkakuwe okawulirize bulungi nnyo oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo n'ensonga zino nga bwe zitambula. Mama wa Buganda Sylvia Nagginda, mama wavudde n'okola statement nga ntuufu nga nnungi, ne mama Kasada muwazikoledde kaleeta ebibuuzo mu mitima gyaffe. Mama wavuddeyo n'ogamba abatambuza obubaka obw'obulimba obuleeta obuyinike mu mitima gyaffe. Ne nebuuza mama ogamba baliwa tulina be twagamba mu kutandika nti Ssaabasajja Kabaka ali mu buyinike ne batulimbalimba nga buli lunaku mbu gy'ali ateredde ntende alamula Obuganda. Twamukubako ekimunye nga tasiime na tulabako. Era mama baatugamba mbatwalidde wabweru w'eggwanga kufuna bujjanjabi. Bonna bagenda naye ne bakomawo okumulabirira n'addizibwayo yekka bwa Namunigina mbu asobole okufuna obujjanjabi obusingawo. Abakulu abatukiikira mu lukiiko baasabye bagende balabe ku Kabaka badde ffe batugambe tugume mu mitima bammiddwa omukisa ogulaba ku Kabaka. Mbu anaabafunyemu olungubanguba ajja siima tulabeko. Mama munange okutegwa abadde mbu yalufunye yagenze kukyayirako Zambia. Mama twalaba ebifaananyi gwe yagambe nti akyadde nga baakyalidde banyirira omusinga nga bba baakyadde balinga bali mu lugendo nga ye yalinga abeera ewaka ng'era kituufu kiraga nti abaali bamulabirira bonna baakomawo talina amulabirira. Munange mama nze jjajja yaŋŋamba nti Obwakabaka buyimirirawo ku bakopi era be babukuuma. Era naŋŋamba nti Obwakabaka buzze nga bugwa mu buzibu nga buyita ku bantu basatu Bakatikkiro, naŋŋamba nti abalangira ne bakyala ba Kabaka. Mama yampa ebyokulabirako, yampa wa Muganzirwazza, mama nandaga Bannakibinge, mama yandaga Bakatikkiro abatta Bakabaka, mama nandaga Bakatikkiro abawangusa Bakabaka oluvannyuma bo ne baweeba ebitiibwa. Gusinze beene. Abakulembeze mutulage enkola kyentufu ekiyinza okuyitamu okulaba Kabaka waffe. Asadaman Makebe. Akatambi ako k'owulidde tetukavunaanyizibwako nga Babi Television Uganda wabula ka muntu ssekinnoomu alabiddwa oba alabikiddwako mu katambi ako k'owulidde. Omuvubuka oyo asinziira wali Bulaaya era waasinziirira okubanga akola oba vidiyo bwe ziti ezibanja omutanda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Mbadde nga nzibatuusako ezimu ze nsobodde naye olw'ensonga ezitali ezimu n'enzirekayo olw'ensonga nti zibaamu ebigambo ebisinga okubanga bikaawu mu ngeri emu oba endala. Naye nga yeesigamye ku bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nsonga gye yakaanyizza oba gye yattaanyizza ennyo bwe yabadde akyaziddwako ku BBS Telefayina bwe bamubuuzizza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ali atya, ne n'ategeeza nti gy'ali afuna obujjanjabi era bw'anaafunamu olungubanguba ng'era bw'abyogedde omuvubuka oyo we byabadde. Katikkiro yategeezezza nti bw'anaaba atereddemukko ajja kubanga akomawo alabe ku Buganda oba alamule Obuganda addemu atambuze n'emirimu gye egya bulijjo nga Ssaabasajja Kabaka
Ronald Mwenda Mutebi owookubiri bw'ajjanga akikola. Tetumanyi ki ekituufu ekiriwo, naye okusinziira ku bitimbagano ku mitimbagano egisinga giraga nti Ssaabasajja Kabaka yewambibwa wali mu bitundu bya Namibia. Abamanyi Namibia, Namibia it's a desert oba desert bakiyita ddungu. Desert Namibia eno ddungu eriwedde emirimu, era otunuulira ebifaananyi Buganda Kingdom yennyini ng'ekosa peegi yaayo ya Facebook yateekayo ebifaananyi ebyo bw'omulangira akyaliddeko Kabaka gye yagenze okuwummulira mu ddungu e Namibia. Simanyi oba ani ayinza okukola choice y'okugenda okuwummulira mu ddungu ng'ate obulamu bwe si bulungi. Simanyi ani ayinza okuba ng'akola ekintu bwe kityo, naye ekyamazima kyo kiri nti mukyala wa Kabaka Nnaabagereka Sylvia Nagginda olaze obunafu bw'amaanyi nnyo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Tetumanyi kigenda mu maaso, naye kyonna kye kiri ffe tukiteeka ku ggwe, naye era nga bw'owulidde nti Bassekabaka ab'oku mulembe egy'enjawulo baggyibwangako bakyala baabwe Bakatikkiro yakossa n'Abalangira. Tetumanyi sayiri ki gy'ogwako Maama Nnaabagereka, naye olw'ebyokwerinda n'okukuuma obuntu bulamu sigenda kuba nga nnyongerezaako kawe, naye bannayuganda twongere okuba nga tugatta eddoboozi lyaffe okubanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Bingi nnyo bekyabatuusaako, wabula gw'atannaba kubanga subscribinga kikole, nsabye okwate ku kigambo subscribe, subscribinge ku mukutu guno ogwa Baby Television Uganda. Bw'omaliriza nnyabo nkwatire ku notification bell eyo oba akade oteekemu all. Ono nno ojja kuba tosubwa amawulire gonna ge tunaba tutaddeyo wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Ffe teyamu okubanga tukutuusako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda kasita biba nga bikwata ku muntu wa wansi oba omuntu wa bulijjo, era ffe tweyama okuvaayo tubibatuuseeko butereevu awatali kwekwasa nsonga yonna. Sigenda kubanga nsukkawo wano atakuumira mpeera bankuumire, musibe bulungi oba musule bulungi, mweraba.